Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Eno ewaffe obukuba butonyerera mu Uganda budde bwa kinyiika ggobe ewammwe simanyi gwe gy'osinza obbanga otuwuliriza embeera y'obudde eryetya naye okwetooloola eggwanga yonna embeera y'obudde eraga nti obudde bwa kinyiika ggobe olukuba lutonyerera luwandagalira mukwano gwange yonna gy'oli abali emitala w'amayanja embeera ewaffe wetiweeri. Mbakulisaako nnyo yonna yonna bye musinziddemu okuba nga mutuwuliriza emirimu gye mutuusaako engalo mwebale nnyo. Aba UPDF abajaasi babiri aba UPDF bakwatiddwa era ne baggalibwa. We bakwatiddwa ekasangati ekiro ekikeesezza olwaleero ki ekibakwasizza? Bano nno kigambibwa nti beenyigidde bumenyi bw'amateeka ekasangati. Jjukira nti nno ensangi zino tulabye amagye gano aga Uganda People's Defence Force olw'okuba nga babeera nga bataddeko yunifoomu nga bakutte n'emmundu nga tolina ky'obagambako era nga amateeka ge mu nsi yaabwe bagatwalira mu ngalo kasita abeera nga abagambako oba civilian kasita ekinsonga yonna ebeera ng'ekwatagana ku civilian beesuulirayo dda ogwa naggamba tebakyali to keep law and order nakuuma ggwanga lyabwe okuggyako okulaba nga buli kimu bakitambuliza mu bumenyi bw'amateeka batwalanga kwegamba be bakamala byonna byonna olw'emmundu olwa yunifoomu. Tulabye nga bagenda maaso n'okukola ebikolobero mu sectors ez'enjawulo olw'okubanga bakutte emmundu. Kakati bano ababiri aba Uganda People's Defensive Force bakwatiddwa nga beenyigiddwa mu Musange Kasangati mu Wakiso District era kino kirwezinzeewo okubanga ensonga eno bagitwala mu ngeri ya mwanguka okubanga amagye ga UPDF gatandise okubanga geenyigira mu nsonga z'abatuuze ng'omukwano gwange ampuliriza. Okusinziira ku reliable sources, security egamba nti abajaasi bano beenyigidde mu operation nga yakuliddwamu Major Lubwama ne SP ne ASP Charles Twimukama ne Charles Tunemukama waleeri mu Kiteezi ghetto area. Kyonna kibeenyigiddemu ab'amateeka tebakituwadde naye nga bagamba incidence eno yalabiddwako abatuuze nga bajaasi bano bagenda mu maaso n'okwenyigira mu bikola eby'obumenyi bw'amateeka ne basiviliani olw'okubanga babadde bambadde yunifoomu so bakozesezza omukisa guno okusobola okulaba nga beenyigira mu bumenyi bw'amateeka muno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Security ekola bukubirire okulaba nga ebikolwa nga bino tebiddamu kulabikirako mu kitongole ekya Uganda People's Defence Force kuba bagamba eno yunifoomu ya ggwanga nkulu era eno yunifoomu egambibwa okubanga ye providing eddembe mu ggwanga naye okubanga egenda mu maaso n'okubanga nyenyigira mu mateeka bagala tebagenda kikkiriza era bano bagenda kangavula nga bagamba muno bateekereteekere amagye future ennungi ey'amagye ebikolwa nga bino bireme kulabikirako mu maaso olw'okubanga bakwata emmundu ne yunifoomu tekibategeeza nti nno amateeka balina kubanga bagatwalira mu ngalo kubanga buli gye bayita nanti baba batya kuba ennaku zino emmundu batandise kubanga bazikwata nga bazikozesa nga butida mu lujjudde lw'abantu. Ekyo tukirabyeko enfunda eziwera. Oli ku UG Update TV kubadde osinza obanga otuwuliriza era webale kwekuumira ku mayingu gano mukwano gwange ali yampuliriza. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe naggambye agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wosubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani,
nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda mu maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mwabatana subscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.